Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu gyosinzidde okubeera nga sokubedde Fahad PUG agwa mukutu kwoli era nga ensonga zetuuse nazo nsonga za mwana wa bulenzi eyasobodde okubeera nga temunange akwatibwa lubona mu nyumba ya ssezaala we ng'ali n'omwana ow'obuwala oba girlfriend we nga bali mu kubeera nga bali ebintu okusinziira kuba neighbors era nga bategeeza nti taata yageza okubeera nga ayingira ennyumba eno abaana bano bebasanze ensonga batandise okubeera nga bazikwasaganya ku lunaku lwa Valentine era kino mbu kyamuwugyeko waya okubeera nga akolawo kye yakozewo era ebyazzeeko byebyo bwe basobodde okubeera nga munange mwewulirako era nga wetugenda ssaawa eno ebipya byongedde okubeera nga bivaayo era nga genda akafunawo bagende mu kubeera nga nfuna sayidi zeeri omuvubuka ku kyalo kwabadde awangaalira mbu olwamaze okubeera nga bafuna amawulire ag'okufa kw'omuvubuka ono mbu teri mmotoka n'emu yesobodde kubeera nga munange eva ku kyalawo okubeera nga bagenda okuziika omulenzi ono tekinaba kubeera nga tekimanyikibwa lwaki era nga nabyo of course ngenda kubeera nga bikutetera mu maaso awo tula butuzikalira naye nga wetugenda ssaawa eno sayidi y'omuwala ebyama nabyo bisobodde okubeera nga bivaayo olumu kubeera nga munange basirikidde ebbanga era nga ebboozi njagala tubeere nga tugiwa obudde tukiwuliza bulungi nnyo waawe byatandikira mpaka wa ensonga bwe zituuse ssaawa eno yessezaala yasobodde okubeera nga akwatibwa okusinziira ku poliisi era nga bategeeza nti ono yasangiddwa sayidi zeeri eggulu gye yabadde addukidde era nga balimu okubeera nga bakola enteekateeka okubeera nga bamukomyawo sayidi zeeno omusango gikwasobola okubeera nga teguddizibwa fayiro ye esobola okubeera nga munange etambula era nga bina ngenda kubeera nga bikuteesako awo subscribinga akade ka notification kakoneko buli bwenaba ndese video gyokubeera nga of notification kakatadde agakagwawo gegano tuli ekikasha mwadua enamba zisimu wansi awo zitakuzika zonnajjako ajja kubeera nga takulombereddwa naawe ensonga ez'enjawulo ezikyaganye ajja kubeera nga azisotinga naawe obulamu bubeere nga bukutambulira bulungi nnyo maidadi sana video likinga sharingirako abalala katulire emboozi eno ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala amangi nnyo tuva kakati nno waliwo emboozi zenabaddenga nnyo okwogerako olw'obulumi and sensitivity ne conflict of interest eyange ng'omuntu but I think abantu message zammwe zimpitiriddeko and the taggings I think I can talk about mu ngeri bweti naye lwaki nali sagala kukyogerako emboozi eno esooka ey'omwana gwe basse it's because nti olw'obulumi nga omuzadde bwe nabadde mpulira nali saagala kukola mboozi abantu balimu gitegeera buli omu ajjanukuleko nga bw'ayagadde binnume yes but kangezeeko okugyogerako bwenti mu ngeri bweti it is too painful nga maama ng'owooluganda eri abaana ab'obulenzi abangi era ng'omuntu emboozi eno nagirabye nga buli muntu anoonya ow'okunenya era nga abasinga bagamba bawagira taata olw'ekyo kye yakoze okutta omwana it's too unfortunate nti tuddira okufa ne tukusaagiramu nga tulinga abagamba nti omuntu oli gwe basse agenze kukyala bukyazi ali ku holiday bw'anaamalako oluwummula lwe agenda kudda mu mboozi eno oba mu story eno eyaguddewo abazadde tubanenya njagala owulirize otegeere nga tonnannyanukula omanyi kuno tulina abantu abatasobola kutandika independent submissions eva nga balinda abantu ze boogedde ate ne batazitegeera wabula ne bazibamira njagala owulirize ontegeere nga tonnanziramu oli waddembe okuddamu noddamu paka lw'otegeera n'agambye nze mukyala nsoboka gw'ataasonda nze mukyalo oyo musajja gw'ataasonda bannange kaakati abazadde lwaki ngamba bonna tubanenya ku levels ez'enjawulo maama w'omwana omulenzi tumunenya ekitonotono tetujja kugamba nti teyabuulirira mwana we yamubuulirira taata w'omwana omuwala tumunenya mu biti bibiri tumunenya olw'okukozesa obusungu obuyitiridde n'okutta omuntu then ekiti ekyokubiri mwe tumunenyeza tetujja kugamba nti teyabuulirira muwala we yamubuulirira ate okubanga yamubuulira naye omuwala naye teyawulira n'abaana ne tubanenya era nabo ne tubanenya ku certain percentage eriwa nti ogenze mu maka g'abandi obudde buzibye oyingidde mu nnyumba y'abandi obaddemu omwana ow'obuwala okimanyi bazadde bo bakugaana okukyaza abalenzi mu nnyumba
omukyazizza and you made this boy comfortable. This boy became comfortable simply because the girl showed him nti kiri comfortable okubeera wano taata kasita abanga taliyo. Kakati emboozi eno gye yaggweredde ng'ate empulidde nti omuvubuka ono baali bamukwatiddeko mu nnyumba eno oba mu maka gano era nga bintu byekuusa ku mukwano. Ne batuukako ne ku poliisi okusinziira ku mboozi. Simanyi how true is that but nakirabye mu mboozi. Kitegeeza taata ono eyasse teyakutte mubbi ng'abalala bali mugamba nti asobola ogenda mu kooti n'agamba eno trespass. Omanyi tudda kuno ne twewaga ne tunyumyanyumyamu ebiboozi nga tunyumisa obutategeera obw'ekika ekyawaggulu. You know, sometimes I even wonder abantu gye bajja amaanyi okwogeza obusiru obungi ng'ate bavumu nnyo boogera. Kubanga gwe waligambye nti okay yakoze trespass bakugambye yali amukutteko amumanyi yali amugobyeko mu maka ge baali bagenzeko ku poliisi okusinziira ku mboozi. Bw'abanga yali amututteyo kitegeeza nti abazadde n'abazadde baasisinkana okulaba ng'ensonga zino ziggwerera. Naye abaana tebaawulira. Abaana abo nga tumaze obbanenya obutawulira, njagala okubuuza abantu mwenna abazze kuno ne mukuba jjejjerebu era omusajja talina musango yali ose n'amukuba temumanyi bwe tunoonya fiizi era bla bla bla. I have my few points to make gye muli. Ekisinga okunkwasa ennaku abasinga okuwagira bino ebikolwa ebituukiddwa ku baana muli ba single parents nga you're struggling okulaba nti mu meetinga all ends abaana babeere nga basoma nga abaana bafuna ebyeyagaza. So in the process because temusobola kutuukiriza buli kye mwagala abaana beetika obuvunaanyizibwa on behalf of parents ne batandika okwekubira amakubo kino nkijjeewa kino n'atandika okufuna boyfriend amuwaayo omutwalo amuwaayo 5 amuwaayo 2. But mwenna mbalaba ba single parents abali mu eyo situation abali mu eyo category nga bamutte. Omuganda agamba kidaala tuleme kutunuulira musango kuguteeka ku nsobi. Eno story erimu ebintu bibiri. Erimu emisango erimu n'ekikolwa eky'obutemu. Abaana bazizza omusango okugenda mu nnyumba ya kitaabwe wooli beeyagaliremu bwe baba nga badde beeyagaliramu baaguzizza omusango. Kituufu tetugujjaawo naye ate tekijustifying nga kikola kyakutta muntu. It's never. Tekijustifying. You cannot justify that. It can't. Abaana baffe bano oba abaana bammwe beebaka n'abasajja abenkana mmwe bakitaabwe. Abaana benkana n'abakazi abenkana bannyaabwe. So eno story buli muntu yali gyogedde kale badde agyogezaako okutegeera nga kwawo kika kya waggulu naddala ng'oli muzadde. I've given you an example of single parents. You're struggling. Olabe ng'omwana omuwa kyoyagala omuwa ne kirema. Omwana n'atandika okwekubira ekkubo olwo atutte obuvunaanyizibwa on your behalf. Alina bingi byajja okukola nga naawe omuzadde tomanyi. Naye ng'ate omutuuzanga n'omubuulirira buli lunaku. Mwana wange kino tokikola, mwana wange kiri tokikola. Naye ajja kukikola wanaaba agambye nti ajja kukikola. Naye naawe oli wano okuba jjejjerebu. Kidaala muganda bw'agamba kidaalimba katulayo kirituukewo olyogera ebigambo bye bimu. Eyo nga nvuddeyo. Tuddeyo ku bazadde. Mulimu ekiti ky'abazadde ekirala abali ku byeyo. Abazadde abali ku byeyo nga mwalunza abaana ng'embizzi munsesa. You always come out ne muvuma abaana b'abantu ababalina. Ng'oli asula n'abaana be n'obaddako n'ovuma n'okulotya. You always come out easily ne mukondeminga ebituuse ku baana byaba ne mu fantasizing n'ebituuse ku baana b'abannammwe because si wowo. Mukwano kati ono nno kimutuuseko owuwo abeera naye gwe bwo tomalina bwasuze. Ne bye bakugamba ku wuwo they are edited stories. They are edited stories ze bakuwa ku mwana wo. Bakuwa biri edited tomanyi bugenda keera ku makya nga tonabana kubiraba ng'eno omulambo gw'omwana wo baguzunza kuno baamukubye oba omukazi yamuyiridde asidi oba because this scenario mugiwagira essaawa eno yeeyongera kukula. Nze nnyo bagamba buli kye tuwa wano obulamu kikula. Buli kye tuwa obulamu kikula. Twawa okukwata abakazi obulamu ne tukifuula ekya bulijjo kikula tekidda mabega. Kati muwadde ekyokutta abavubuka mbu kubanga ayagala omuwala gw'atakutte kigenda kukula. Ojja kukiwulira mu byenda nga kiyingidde mu nju yo. These are things betulina okukondeming nti yes abaana bakoze ensobi naye taata ate yazizza omusango omunene ogw'okutta omuntu.
ogw'okutta omuntu. Abaana bamwe baagala abakazi abasajja abakulu abatuusa bazaala balina abakazi. So kye mugamba kiryoka abakazi bagende nga batugumbula abaana bano, bagende nga babayiira asidi. Ekikyamu tukivumirire nti kikyamu. Mukutte abaana mwagala okutulowoozesa nti mmwe. Kubanga waliwo ensobi etukkiriza abaana gye baakoze, naye ate ekikolwa kya taata eky'omusango gw'okutta tekijustifyinga. It has not. Mwena bwe muddako emabega abali wano mwali mubaddeko mu mikwano. Omukwano omupya n'abakazi abakulu n'abasajja abakulu essaawa zino bwe mugenda ne omukwano omupya mutijjanga abaakalaba, mutijjanga abatannakwanibwako. What did you expect from bano abaana abato abatandika obutandisi bya relationship? Abasinga kumwe bazadde bamwe baali bababuuliriddeko, mwana wange mwesonyiwe ebyabasajja, n'otuuka okugamba maama wo nti alinga mujjawo akuwulirako obujja kubanga bakukwana. Bangi mubyogedde nga mugamba bannyammwe, bangi mubigambye bannyammwe. Bakwabo be babazaala tebabakuba batta. Bino byonna bye mugamba abaana okukukuta bangi mwabikola. Naye famire ezimu z'abakwatirwa ekisa tezaabatta. Kuno okutta ddala kwe kwabadde kugwanidde. Gwe n'osiba omwana wa muno n'omukuba essaawa esooka ey'okubiri ey'okusatu nga n'abawo obujulizi we muli munyumya mulaba. No, this was not right. This was not right and it's not right. Ebintu ebimu mwogeramu bwogezi bazadde bannange. Njagala twogere ng'abazadde. Oyina baganda b'abalenzi. Oyina baganda b'abalenzi. Naawe odde kuno osagambize nti balese ne bamutta. Gwolaba nga ddala ekyo kye kituufu. Bantu bangi wano bazadde bamwe babakubiranga okubuuka ebikomera by'ewammwe naye mwabibuukanga. But because baali bazadde ekimala tebaabatta. Tosobola kukwata mwana wa munno n'omukuba more than 3 hours n'omutta. Okusinziira ku musajja yabadde narrating nga yagambye yava mu kisenge nga bamusibye bamukubye, gye bamukubidde amabulooka, gye bamukubidde emiggo. Okuba omwana atali mubbi gwe walabako omulungi ogwasooka mu lujjalo ng'era ensonga ezimutawaanya nsonga za mukwano. N'omukuba n'omusiba n'omuyimiriza atambule ate n'omukuba tteke agwe wansi ng'ali helplessly era akubewo omutwe amutte. Oyimirire otugambe nti yada accident. Naye mwe bazadde bannange, do you sometimes think before talking? Mulowoozaamuuko? Nze n'abakyala abalala abamu wano tuze nga twadvocatinga nti abazadde mutuule mwogerenga n'abaana. Omugambe yes, dating is not bad. Kubanga waliwo time wootuuka ng'olaba omwana takyafugika. Nga the best you can do is to tell this child the truth. Munnange olabika kati osazeewo okudatinga. Weekuuma oleme kuzaala ng'okyali muto. Weekuuma obulwadde, obwekuumya otya, akapiira gagalimpitawa ne bino obigamba omwana kuba ge mazima. Kigambo coupling mu masomero, kigambo coupling mu baana mwekiri. Ate nammwe mukimanyi kubanga abasinga mwabikola nga muli mu ssomero. But how are you going about it ng'oli n'abaana bo? Ogenda kutta abaana b'abandi bameka? Golowooza bwe wamusse awo omwana we wamutawanya n'otungawo paasi n'osibawo zipu. Oba ggwe ng'omuzadde olinamu ebigendererwa bye ebirala eri omwana wo. Because bw'onoogenda ng'otta abaabalala ng'owuwo tomutuuza mubuulira kimala, tomukambuwalira kimala. This boy is comforty okutuuka okudda we baamugoba era ne ku muwala agicontributinzeeko. Abantu bangi omwalinga mukola ng'ogamba tosala ewaffe teweeyise ewaffe ne bakulaba because wali okimanyi nti ewammwe yo comfort teriiyo ekkiriza omuvubuka okukola ki? Okuyimirirawo. It's high time bazadde bannange mubeere open eri abaana. Ogenda kutta abaana b'abanno bamalewo. Bwe ntunuulidde ekifaananyi ky'omuwala ne vidiyo, because muve ku vidiyo wedde etambula ey'omuwala ng'oyo ng'atudde n'omulenzi. Oyo si ye muwala. Waliwo akawala akalala sima yeeyita show smile something ku TikTok. Mutunuulidde nga ebintu bye yeemoola byakola. Taata w'omwana ono yali ludda wange omwana ono atandika na TikTok account. Because byonna byakola tekuli byakyana kito. Tekuli. Before the account bagitadde mu private njagala mugendeko mulabe. Tekuli byakyana kito.
byonna byakola bibadde by'abakazi by'abawala abakulu. Like I said, bazadde bannange nga tonnaba kubikkula kamwa kusagambiza fiizi bwe zikumenya era simanyanga abaana tebamanyi bwe tunoonya ssente era biki nga tonnaba kusanyukira amaziga ga muzadde munno waleka abaana obalunzizza nga mbizzi ku kyalo oba nga mbuzi bannyuka lweggulo bagenda ku makya tomanyi bulamu bwe baliivinga tosanyukira kintu kibi. Kino ekibi kya taata kye yakoze okutta omwana kinene. That was not an accident. That was not an accident. Tovaayo kunenya mukyala munno. Omanyi abakazi munsesa. Abakazi muyina standards. Muyina double standards. Ekyobola kati ebiseera ebisinga omukazi ne bwakaaba. I don't add my voice. Abakazi muyina emitima egy'enkwe. Gwe omukazi amanyi omwana bw'amenya osanyukire osaidinge n'omuntu assa omwana wa munno because of what? Mukubanga naawe olina baana babuwala. Taata w'abaana baabo bwe yali akukwana yakusangawo nga tonnaba kubazaala. What things did you do? How did your parents talk to you? How did whoever was around you help you? Lwaki tebaakutta? Abakazi muyina double standards. Ne muwagira omukazi omulala okumenya amaka amalala ate ne muvuma gwe baleseewo. Kyemuva mulaba ebizibu ebitutulako ng'abakazi tebifuna solution nti eva tuba mu bya kisiru. Gwe kubanga olina abaana babuwala era nze nnoonya fiizi ndi single mother mbonaabona okufa nnoonya fiizi nekitegeeza ki? Nekitegeeza ki? Tukole ekintu ekituufu ekikyamu tukivumirire. Abaana yesi basobya naye ate ekyokutta omwana, it's not right. It's not right. Abamu newe muli awo muli bakazi bafumbo abasajja babakwana. Abasajja babakwana ne musagambiza nga temukyabuuza ne mufuuka ekirala naye nga ate mmwe omukwano mugolozezzaako. Lwaki olowooza nti bano abaana bato basobola okugufuga? Abazadde bangi mututta abaana b'abandi mu makomera yafunyisizza omwana wange olubuto. At the end of the day nojja ku media n'otukaabirira twagala buyambi bwa mwana. Eriyo ebintu nga solution yaabyo si yeeyo. Amfunyisizza olubuto omusibye olubuto ne luvaamu virginity neddako nti nedda. Already baleeta omuntu ku nsi. Mwe ng'abazadde mukwataganye mutukulaba nga muyamba bana abantu. Nabagambye coupling mu masomero ne mu baana tekyasobola kuvaamu. Ensi etambula edda mu maaso tetukyasobola kuzza nsi mabega. Naye n'ensi mu kutambula ng'egenda mu maaso, how open do we talk to our children? How free do we discuss things? Abazadde, it's high time mulekerawo ogamba nga abaana togenda mu bidongo endongombi mubuulire kyewafunira mu ndongo ekibi. Nti mwana wange wali results ya ndongo natolokeeka nengenda mu ndongo nenkuzaala nga sinatuusa kuzaala. Naye empise mu bizibu weebiti ne weebiti gwe bw'ogenda mu ndongo weewala okuzaalirayo, weewala okuggyayo omwana. Mulekerawo okubikka ku bintu tebikyakola. Abaana mubagambe nga amazima byebigenda okutaasa ebintu bingi. Because if these two parents baali batudde nti omwana tumbakubyemu emiggo gusooka bagaanye bazzeemu okwekukusiza omukwano tubatuuze nti mwagala kufumbirigwana muwulira mukuze muba facing the reality in the right way. Eriyo abantu nga tusobola kumala gabattira muntu ng'oyo omwana be bano abaana batuweereza story wano nga buli musajja gwafuna afa bufi abatta mutti bikolimo n'amalogo. Golowooza family kyova nabagambye nti bintu bingi wano mu Uganda nga poliisi esobola okuwa justice singa beina interest. Singa family y'omuntu oyo singa omuntu oyo abaatuukiddwako obuzibu aliko abantu be abaddala abantu be statement kanjireke bwe ntyo abantu be
family eriko abantu baayo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.